Nkwaniriza nnyo mukwano gwange osiibye otya era gyebaleko egyo gyonna gy'otuusaako engalo nga sinnaba kubeera nga nsumulula puroguramu yaffe y'akawungeezi ka leero njagala okutegeeza nti puroguramu yaffe egenda kuba ng'ekyuka eva ku Saturday eno ebeere ng'edda ku Lwokuna okuva ku ssaawa 2 ez'ekiro paka ku 2:30 ez'ekiro. Nkiddamu nti puroguramu yaffe egenda kubeera ng'edda ku Lwokuna ku ssaawa 2 ez'ekiro paka ssaawa 2:30 era ez'ekiro. Era njagala okitegeere naddala ggwe omulabi n'omwagazi wa puroguramu eno tubeereyo ng'ate olw'omukaaga olinda enteekateeka twafunyemu okukyukakyuka naye era nga tusigala tubaweereza kyekimu. Nkwaniriza era nkwebaza egyo emirimu gy'otuusaako engalo. Akawungeezi ka leero ndi n'omugenyi wange Nakawunde Miriam era nga tuli eno kireka ekyenjawulo ekiri ku mugenyi wange nti y'omu ku bantu abatunuulidde 2026 si bwe tulonda okulaba nti alya ekifo ky'obwa mmeeya. Mbasuniddeko nno busunizi. Kaakati ye muntu amaliridde okulaba nti ate na bannakiramu bonna Kira municipality abakulembera nsooke mulabe ate obuvumu bw'alina. Naye nga sinaba kugenda wala njagala tutandike n'okutubuuzako tumanye Miriam yaani, obulamu abutambuza atya, kapya ki k'ayinawo ng'oggyeko ku ebyo bye mbasuniddeko eno wajja kubeera ng'abirandulula bulungi tumumanye. Yes. Miriam, nsanyusa nnyo okulaba mu puroguramu Osobola. Nange nsanyusa nnyo okubalaba aba Bukedde TV okusobola okulaba nti mumpadde akakisa kano nange okusobola okulabikirako ku mpewo zammwe. Amannya nze Nakawunde Miriam era nga ndi mukyala mufumbo. Ndi muzadde nina abaana 2 abawala. Mu famire yammwe mulimu abaana bameka? Famire ya gye bakuzaala tuli abaana 6. Gweka gwayina embeera eno ekikula kino? Nze nzeka nzaalibwa ate naye abalala bonna basajja bawanvu bakazi bawanvu. Goli wakumeka? Nze ndi wakusatu mu Baganda bo? Okay. Wakusatu. Ndi wakuna, sorry. Ndi wakuna kuba banzirako bali 2. Okay. So how was your story nga bakakuzaala? Story yange nga bakanzaala saagimanyako nnyo deep naye bagamba nti banzaala first of all omutwe gwange gwali munene. So like mukunzija mami teyasobola kumpushinga bulungi so bakozesa ebyuma okusobola okukola ki okunsikamu. Then we bansikamera kuno wekuti nenako enkovu wemba nsaze enviiri. So ne banzijamu ne bansikamu amazzi. Tekyakukosa bwongo ekyuma ekyo kye bakusikisaamu? Mukama mulungi tekyankosa kubanga nsoma sobola okugamba nti kino kye kino. Ate oli mukyala mugezi. So tekyankosa. Naye maybe mu kugenda n'ekirala amagulu gange gano gaali crippled like gaali wegati. Nga galinga wegati gegase wegati. Then ne bantwala koso ne banteekamu ebyuma muno muki munogolo. Bwe banteekamu ebyuma ne basobola okuba nga basobola okugatereezaako kuba we nali nkula. Olwo olina bbanga ki? Nali mu P1 we bantwalira by then ekoso. Nalina myaka nga 7. Ne bantwala ne basobola okuteekamu ebyuma ebyasobola okukola ki okugatereezaako okusobola okulaba nti kati nsobola okutambula kuba luli we nali nga ntambula nali nzika wansi nga buli wenkula ate nkola ki nzika.
nga nfuna weight yamaanyi eno waggulu ate nali nsoma nga wentambula olugendo luliko akagendo so ne bannongoosa namalayo omwaka gumu n'ekitundu mu ddwaliro so okusobola okulanga bajjamu result eno bweti nali mumpiye nga bandaba nti oba emyaka gyange gikyali ki mito olw'ekikula kyo nga balowooza okyali muto. Yes, I understand. Even when nagenda mu P1 bankolera akatebe like nga kange cause I was very short nga kange so nga ntuulako bw'omu kali maaso like abo abandiwa bandi mabega so saasoma nursery naye nasomera kira primary nenjimala paka ku P7 then nenjoyininga kira secondary nekoma mu senior 5. Okay, so mu senior 5 teweyongerayo bya mikono byaki? When namala senior 5 neyongerayo nensoma kosi y'enviiri nagisomera wano Kireka omukyala bamuyita Fiona nensoma enviiri era ndi mukugu mu nviiri by the way mu by'okubyula abakyala byonna ebyo oba owulira oyagala kubyula jangu wow, that is good. Banno bakuyisanga batya mu bibiina bino ebya wansi ng'okyasoma primary secondary? Bato bannange kale bansekereranga first of all naate at the same time bankwatibwangamu ekisa kubanga even bajjanga ewaka ne bajja okunkima bantwale kuki ku ssomero nga bampeeka nga balaba tosatambula no like oba okukwagala ennyo not even kunjagala nnyo my appearance nali ndabikanga mwana muto yes so even benali nsinga nga bajja ate bo bakola nga bakusitula naye nga tofaayo ng'okkiriza ne bakuweeka that comfort zone so nga bantwala paka ku ssomero naye nga ate basinga n'obukulu kuba omuwala yampeeka bali bamuyita Nakintu erinnya nkyalijjukira yampeeka nga nona nanzizaayo naye ku mugongo. How have you found parenting? Bw'obeera nabo bawala baabo ababiri tebakubuuza nnyo bibuuzo basanze otya ng'oli nabo? Nkozi kyensanze ku baana ono w'emyaka 7 kuba ono wa myaka 2 omuto. Ono omuto tannababbuuza nnyo era mulabe ng'akyali muto. Naye ono w'emyaka 7 afuna challenges ku ssomero gy'akola ki? Gy'asomera. Tugeze ngenzeeyo. Nga okulaba performance ye oba waliyo school fees abaana we bandaba bamugamba bamugamba Angel mama wo mutono kitegeera kati ye wajje waka akubuuza mami oli mutono n'omubuuza lwaki mami abaana baŋŋamba oli mutono ekyo n'okikuvaako oba oli awo enkeera n'akomawo agamba mami naye gwe mami wange ama gwe si gwanzaala oli ye mami wange kati walaba abakyala ye oba mukyala najja n'abeerako awo kitegeera alowooza nti yeki ye maama we simanyi ye waaba akitwala kuba ayinza kugamba mami igwe oli maama wange naye oli ye maama wange akola ki anzaala olw'okumunnyonnyola omunnyonnyola nti nze mami wo naye kiva ku ssomero. So kati currently ndi barrister ndi cashier okay. Gwe ogusanze otya naddala mu kuweereza bakasitoma? Mu kuweereza bakasitoma tegubadde mubi. Mu kwetoloola ano oli omuleetedde ak'okulyo n'asabye kino zzeeyo oleese kino? Tegubadde mubi kubanga
nze kye nasooka okweteekamu ŋŋanzi nti nsobola buli kimu kyenkola nsobola like nga we weeraba nange we neeraba. Nkyali ne Miriam Nakawunde naye ngenda kubeera nga nkuwummuzamu katini nnyo ddala. Bwe nkomawo njagala tweyongereyo n'emboozi ye so toseguka nkomawo. Saagala kwetulako ŋŋanzi ate saagala kumpa. Omuntu bw'ambuuza nti obulemu kye ki oba n'ambuuza what is disability, njagamba nti teri muntu aliko obulemu. Ekimufuula okubeera nga aliko obulemu gy'emiwaatwa n'emiziziko egimulemesa okutuuka awayagala okubeera ng'agenda okugeza. Singa omuntu abeera n'obulemu obw'oku mubiri ng'alina maybe okugulu kumu kampa example, naye ng'omugo gwe guno gwatambuza ogumugjeeko, awo tugamba aliko obulemu. Naye omugo gwe singa oba ogumuwadde nga gwe mugenda omutambuza omutuusa wali, bw'atuuka waba talina bulemu, nja kuddira ne ku mugenyi waffe ono owa kawungeezi ka leero nti Miriam taliiko bulemu. Ekikula kye kyokka kye kimumekinga okuba obulemu. Naye singa oba omuwadde ekyo kye yeetaaga, ne mutamusosola, ne mutamwogerera, ne mutamulaga nti tasobola, asobolera ddala okukola buli kintu ng'omuntu omulala yenna. Y'ensonga lwaki tugamba nti disability is not inability. Tugenda kubeera nga tweyongerayo n'emboozi ya Nakawunde, tovaawo. Bakasitoma bano b'osaavinga kacyayi tebakuyisaamu maaso? Bakasitoma tebampisizaamu maaso kubanga nkola ekintu kyempulira nti nze nsobola. Kuba neetwala okuba nti seemazeemu maanyi ate sinsi nti ebifo bye tusaavingiramu by'abantu tugambe kale abasingayo nti bazungu ye bajja even like babeera surprised okulaba nti even Miriam can do this. So you find like bajja ne bakwata bufaananyi like okuddayo basobola olaga ki abalala nti ono omwana waba asobola okukola kino kitegeeza nabo basobola okukola ki okikola. So bakasitoma sibasanzeemu nnyo buzibu mu kubaweereza. Okay. Miriam, nga tuzze ku birooto byo waŋŋambyeko nti weeraba mu maaso eyo okwesimbawo ku kyammeeya, bye bimu ku birooto byagala otuukiriza mu myaka ng'esatu mu maaso awo? Ku ekyo ky'okwesimbawo kyo kirooto kyange kubanga nzize nga mbeerako mu bukulembeze like obwa wansi obwa mu disabilities. Nendaba nti abantu abaliko obulemu first of all kino nkikola nti abantu abaliko obulemu tulekeddwa nnyo emabega kubanga waliwo specific gundi ze bagamba nti kati abaliko obulemu mugendera mu kibiina kino mwina okwesimbira mu category, mwina category eyammwe like temujja mu bantu bakola ki bataliiko bulemu kuba mu njogera yaabwe temujja mu bantu abali nnomo okitegeera. But fena tuli nnomo kati kyenjagala okugjawo n'okulaga abantu nti n'omuntu aliko obulemu asobola okukola ekyo even kyotasuubira n'ekisingawo ku ekyo omuntu ataliiko bulemu kyakola ki kyakola. Omuntu nga mukulembeze okola naye si kwogera okitegeera. Kati tulina abakulembeze bangi first of all abazze n'akuvunyisa ekigambo neokola ki naye nga mu kukola tagenda kola ki kukola kubanga tukirabyeko mu disability. After they are coming ne basaba akalulu at the end of that day ne babeerabira kasita ye aba yagenda kuki tugambe gwoze kola nzenziza kukola. Obuvumu obujjewo obw'okujjira mu politics ow'abantu abataliiko bulemu olaba nga bammeeya boneesimba nabo omalako era muli okukkiriza olina kumala kwenkana kyokulaba nti akalulu ako kawuuta. Omuntu yenna okuvayo n'oyogera ekintu nti njagala kubeera kino oba already buvumu kubanga
nfunye challenges nyingi nga banga Miriam ekintu kyogenda ko kimanyi nembagamba nagenza osalawo okujja ku kino nga nina step gye nteekinze okitegeera nina obuvumu bwendiko sifuddeeyo obaani njagala kujjayo oyo gwe mugamba nti ayimiridde tuleme kuwagira bibiina naye tulabe ekyo ekintu ekiri mu muntu kikyasobola okukola okitegeera kubanga bino ebibiina just bibiina tebitwawula nti kugamba nti oba ono waaki just okukola kye tulina okutunuulira ono ali mu kino ekibiina naye akoze atya kwegamba mutunuulire busobozi bwa muntu so si kibiina kiki ekikufula ow'enjawulo ku bantu abalala balinganga gwe Miriam kuba ndabanga amaanyi olina obuvumu olina ekifuula ow'enjawulo nti Miriam mukukola ebintu byange seekoma mma oba seeza mabega kuba kati bano abantu baffe abafaanana nga nze even okuvaayo asobole okwogera in public it is very hard okitegeera nti balina eno mentality nti babatuulako kuba kati disability yakatandika ogenda okuba nti eri known beekoma mma beetya nze Miriam seetya ngenda ku ekyo kyensuubira kyenjagala ekintwala mu maaso kintu kyekyo kyotalyerabira mu bulamu bwo n'ogamba nti kintu kino mu butuufu mu bulamu bwange ekyo sirikyerabira ekintu kye siryerabira nkulidde mu mbeera eya struggle kitegeera nti nkuze sirina bazadde gwe kenyini olina okwerwanako osobole okubalaba ng'okola ki ng'ovaayo so ebintu ebyo sisobola byerabira nti biina embeera gye bisobola okunzijukiza nti kati Miriam sirina muzadde naye olina okukola bwoti okusobola okulaba ng'okola ki ng'oyitawo so tekimala mumaanyi nti oba sibayina mu myaka 5 weerabawa mu myaka 5 of course mu ekyo tulabiramu ekya meeya ne bw'otakiddamu biki ebirala bye weerabamu mu myaka 5 egijja mu myaka 5 nsuubirayo okukola ekibiina ky'abantu abaliko obulemu wengasse ekyawa meeya nga tumaliriza Miriam waliwo obubaka bw'oyinza okuwa abantu abali eyo abatulaba abaliko obulemu n'abataliiko nga tumaliriza puroguramu eno obubaka bwe nandiwadde abantu bannaaye tukole oba mukole kubanga enensi gye tulimu ssaawa zino olina kukwasaako na mikono gyo tojja kuva eri ogambe nti buli kaseera ogenda kubanga osabiriza bakuwa kyetaaga n'okola yadde ekyo tokisobola gezaako kuba kati nze nali mmanyi sisobola kukola bwa barista kubanga ebyuma biwanvu okitegeera naye tubeere bamalirivu mu buli kyetukola mu buli kyetukola tukole mukwano gwange atulaba emboozi yaffe bwetyo bwe tugifundikidde ne munnabyabufuzi Miriam Nakawunde yes era nga bw'abasuniddeko n'abagamba nti meeya omujja ate ng'alina okukkiriza n'obuvumu nti asobola nze ngamba naye wooba oli eyo leka kwekuumira nnyo mabega wanzigi leka kwekubira nnyo manju fuba okulaba nti woowulira ng'ekifo ekya pulezidenti okisobola oba ekya meeya oba MP kyonna vaayo ogezeeko Miriam atugambye nti si ssente oba si bugagga bwe bwetaagisa omuntu okwesimbawo wabula n'ebindowoozayo n'ebyo by'osuubiza okukolera abantu nabyo bikola kinene nnyo okulaba nti abantu obakakasa n'obeera nga obakkiriziganya oba nga obaagasa okuwa akalulu nga sinaba kubeera nga nsiibula njagala okwongera okukujjukiza mukwano gwange nti puroguramu yaffe Osobola
egenda kubeera ng'ekyukamu olunaku olulabibwa era nabwe kityo egenda kubeera ng'eragibwa buli Lwakuna ssaawa 2 ez'ekiro. Nabwe kityo togisubwa. Enkyukakyuka eyo njagala ogitegeere naddala ggwe omulabi waayo, omwagazi waayo. Bannange programu eno nga ezimbye abantu nja bakolera shemu ate mbazzeeyo ku bantu baffe ab'enjawulo mulabe ebirungi ebyo ebyamakula bye batuuseeko. Nze nno ŋŋamba nti naawe osobola. Omukama Katonda akunkumire ate tusisinkane Olwokuna essaawa 2 ez'ekiro. Mbeera bulungi. Bye.